Ate ye Owa Museveni obudde buzze ku bunnabwo omukulu Ofono opondo agenda kubanga ayolekera gye yali tasuubira. Obunkenke bweyongedde ku sayidi ye, obukadde 5 ayina obuteeka ku mmeeza waaba wakuwona. Mu mawulire gaffe ate amalala, omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba yeetondedde ab'amagye ku bye yali azze akola ku mukutu ogwa Twitter. Akatambi kalese mu maaso awo. Ate ye omukulu amanyiddwa nga Dr. Kitalo Besigye yeeganye okussa omukono ku ndagaano ne Bobi Wine. Mbaaniriza nnyo ku mukutu ogwa Projan Media, ate mwatu ne nkugamba nti gwe omupya gezaako okubanga osubscribinga onyige n'akakade tusobole okubanga mwatu ate tukutuusako buli ggulire erigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Mu comment section yawo mwatu ate teweerabira okulekawo obubaka obutakulwisa kankuteeke mu mawulire gaffe ag'olunaku olwaleero. Omukulu amanyiddwa nga Dr. Kitalo Besigye. Ffenna tumanyi nti omukulu ono ate ayina ekibiina ky'atwala kye bayita People's Front for Transition. Omukulu ono kw'otadde n'omukulu omu amanyiddwa nga Asumani Basalirwa, ng'ono atwala ekibiina ekimanyiddwa nga Jema, kw'otadde n'omukulembeze owa NUP Bobi Wine Kyagulanyi. Mwatu ate abakulu bano baavaayo ne babaako engeri gye sinkanamu wali ku Hotel Africana ogezaako okubaako empenda ez'enjawulo ze bakkaanyaako naddala ku ngeri y'okugjawo General Yoweri Museveni. Mu mbeera eyo ate ab'amawulire baavaayo ne bagafulumya ne bagamba nti omukulu Besigye n'abakulembeze bonna abalala basayininze n'omukulu Bobi Wine Kyagulanyi certificate oba tukiyite basayininze kye bamanyiddwa nga Corporational Agreement okusobola okubanga ate balinnya omukulu Tibuhaburwa ku nfeete. Naye ate Dr. Kitalo Besigye kifeefe yavuddeyo n'abanga yeegaana amawulire bye gayogedde. Omukulu Besigye yavuddeyo n'agamba nti ffe tetulina corporation certificate gye twasayininze era ekyo amawulire gakikoze mu bukyamu. Okuggyako ffe twamiitinze okusobola okubanga tubaako engeri gye tusinziiramu nga aba opposition okubanga tufuna amaanyi ag'enjawulo mu kulonda oba mu kutandika okuteekawo embeera nga akalulu kano kagenda kubanga kalondebwa konna akanaba kagenze mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Ogezaako okutangira General Yoweri Museveni okubanga ate abweddiza bonna. Bye bimu ku Besigye bye yasinziddeko n'agamba naye nze siyina ndagaano yonna gye nasayininze na Bobi Wine kugezaako kuba nti ate ng'ab'amawulire we babyogera nze saasayininzeeko ndagaano yonna ne Bobi Wine. N'agamba nti tuyina a lot of media misrepresentation. N'agamba frankly you people in the media need to style up and give your audience factual information. Bwatyo omukulu Besigye bwe yabadde agamba. N'agamba nti we made a joint statement on the state of election and our country. N'agamba we didn't sign any agreement. Oyo mukulu Dr. Kitalo Besigye. Ate mwattu mu mawulire amalala genkuleetedde olunaku olwaleero, omukulu Muhoozi Kainerugaba. Ffenna tumumanyi nti omukulu ono abadde yeerisa nkuuli sayidi za wali ku mukutu oba ku kibanja ekya Twitter ng'avaayo n'ayogera ebyama eby'enjawulo eby'amagye ng'akyamuse. Ate mwattu ekintu kino ekyamuviirako obuzibu to an extent nti ate taata we General Tibuhaburwa Yoweri Museveni yavaayo n'amugamba nti asooke yeesonyiwe omukutu ogwa Twitter okumala akabanga era ng'ennaku zino omukulu Muhoozi yakadda kwogwo omukutu abeeko byaguwandiikako. Naye ate mu mbeera eyo omukulu ono yavaayo ne yeetondera ab'amagye n'abagamba byonna byazze akola kwogwo omukutu bagezeeko kubanga bamusonyiwa. Tetumanyi oba omukulu ono aba ataddeko omunaanansi
okuvaayo n'abaako ebintu ebyenjawulo byayogera naddala ate nga bikwata ku nsi ezitali nga Uganda, n'agezaako okusiikuulira bannayuganda entalo ze batandyeteekedde. Mu mawulire amalala ate ge nkuleetedde olunaku olwaleero ge mawulire agagamba nti Owa Museveni amanyiddwa nga Ofono Opondo obuzibu bwayolekedde mwattu naye yejjusa kye yakola. Ffenna tumanyi nti emabegakaawo Ofono Opondo yagenda ne yeesuulamu akambaayaayo ate mwattu n'aba nga ayambalira omukulu Erias Lukwago. Mu kumwambalira kigambibwa okuba nti yamukuba ensambagere n'amukuba ebikonde bubi nnyo ekyaleetera poliisi okwetooloola ekizimbe ekyo ekya NBS wali enaggulu era ne bagezaako okuba nga batereeza embeera okuba nga bataasa obulamu bw'omukulu Erias Lukwago. Era mu mbeera eyo Lukwago nga munnamateeka yagamba talina luyi yadde akakonde ke yamuddiza okuggyako ye nga rule of law gy'aba alina okutambulirako mwattu ate teyasibyemu yadde n'akantu konna. Era mu mbeera eyo omukulu Erias Lukwago yagenze ku High Court n'afayiringa mu mbeera eraga nti omukulu Ofono Opondo yamuyisa bubi, yamuswaza eri famire ye, yamuswaza eri abantu corporate companies za representinga, n'amuswaza mu ggwanga lyonna okumukuba ebikonde n'okumusambasamba. Lukwago agamba omukulu ono agenda kuba nga amusasula obukadde 5 obw'ensimbi za Uganda, ate waba amaze omuwa obukadde 5 alina making sure nti ate yeetonda publicly ng'ensi emulaba ng'amwetondera omukulu Erias Lukwago. Ffe tulinze tulabe ebinaava mu kkooti kubanga ate ffenna tumanyi nti kkooti zino bopondeera be bazitwala, naye katulabe biki ebinaava sayidi zeeyo. Tugamba nti likinga, commentinga, mwatwera osubscribinge wano ku mukutu ogwa Projan Media.